Tebanzi banko mukazi nenze just kwesonyiwa waka. Ate soda toyine namba, toyina namba ya? Njina. Lwaki tonkubidde simu ngojja? Ngani wange wanene abadde akola wuki. Nze golaba mbadde nyina muno twako nyina obuntu mu simu yange muno bwe twakolanga n'oyo guy. Ebiseera ebyo nga tannaba mutwala. Era mbutaako kamu ku kamu. Abantu ne bagamba nti Beni simanyanga abiri bye mwali muzannya, mwali mu era nabirese. Temugenda kuna era nabuda baba chita delete oba bichi oba download nabudelete nze ngenduli yajja abanjanika luli lesu kati na manje enkoko manje enkoko emboga byonna byali abimpe namwetondera nakatera ncha mugamba jeno nsonyiwa nakati nfulumya video every day ngamba jeno forgive me nalaba nga kyennakola kya busiru era leero enswaki nkubye mukazi kuba ye musiru gonabe nkubye Hassan niwe bwedda mugamba bro genda kakkana vaawo leka binengeri je twabikola n'omukazi mpo omukazi kyagala mutambule mukoleki kati sibimuwadde bagende ku police nze no wandi badde ku police yawa newe ba GPS simanya CPS simanya GPS nayo police manyi nandize nanditambudde nenzija by the way that guy temina muwanyo gundi kuba ayinzo ba yetagana kumanyikwa kati nze soda olwakuba nawe oyagala kunzijako soda nze siri sex project siri sex machine abeddagala mbabireke okitegeera omukazi namwagala tuwali kyesakola namuzimba mubuuze ebintu byayina nangama osobola okunzannyamu okuleka ebyo munnange kinnakola nakwata video 2 zezindeetedde akabasa kyekintu azeegundi ate yakiŋŋamba nti n'emimwa gitoniye naye toseka mwe mugenda n'okundeetera ebizibu bansibe nenze jeno nkwegayirira amazima ga Katonda mugulu fulfigure jeno nkwegayiridde nsonyiwa jeno sigenda kudda mu video ezo ezakoma jeno nsonyiwa xpotv to the world. Abaganda baffe abeekuumira ku expo mukola mulimu gwa ttendo naffe tusiima kadata sikangwa bali mu Uganda ensi yonna twaliza awamu mwebalege amanyamba omwanasoda bagambe siri musanyufu Benson tugenda tuukayo naye byonna natandise okwetondera even before tunajja mu kamera natandise okwetondera mwagala mbagobe wano Benson ojja kuba otukoze bubi oli ku Expo TV tulina bakadde baffe abakya bbeeyi bo batambuza batunda naawe kennyini agula Benson kana Ben wali nkwetondedde n'okkiriza tunyumyeko kuba abantu baagala wulira side yo kasokedde n'otawule lutandika omukazi ono bamukubbako batya tebanzi banko mukazi nenze just kwesonyiwa waka ate soda toyine namba toyina namba ya njina lwaki tonkubidde simu ngojja benagadde okukubya naye engeri lujje watuyisa nate luli kye wakola ekintu kyekimu leero kyokoze munneesonyiwe nabadde manyi kalaga nze yataŋŋamba nze njogera naye mwagazaaki sikyagala bintu byakola kati ndi muntu mukulu nakula mbokalo kala alina obutali mbadde sikibawadde ekyapa sikijjeeyo tokirabye naye tomaze n'okizaayo nti lwakuba mu buwungutufu bw'abakalo nze sikyagala bintu ebyo bya kisirusiru mbabanja miliyoni emu n'eki kalo yali simanya agenze bweru ngampereza sente ekyo ekyapa nakiteekako sente mugambye at least ampe miliyoni emu kale agamba wali omuyisa bubyawaka kwe kusalawo n'afuna Hassan soda siri bulungi nammwe kyoba omanya nze soda siri bulungi ate sigama bino mundaba nze ndi muntu ali easy naye siri bulungi temusoose nakunkubira mungudde ku abrakitiri ne mujje wake ne mutandiko cyane ne mukadde abadde afumba emmere ne mugimugisaawo era mama ogenda mutwetonderako mujja gena mwetonde naye wakate mudda omubanga mugenda okudda mu nkubira essimu beni abantu bagala ofuna side yo yes nze kimanyi kyoyogera mbanji namulekerawo okola ebintu abantu bagala ofuna side banna mawulire mwagala nnyo omanyi nze siganyi mwagala nnyo ebintu bino ne owuliro oyagala mwagala n'omulala agenda kujjera naye nze mponinga soda we muddamu ne mukola ekintu kyekimu ngenda kunyiiga bro naye bino bigenda kuggwera wagwe ne Kalo ne Hassan kuba Hassan agamba Kalo just yali mukwano gwe n'omubba ebintu kati Hassan abadde akima kimu bino ebintu oli mukazi we nga yani ani wange yali mukwano gwe nga ani wange wanene abadde akola wuki nze golaba mbadde nyina muno nyina obuntu mu simu yange muno bwe twakolanga n'oyo guy ebiseera ebyo nga tannaba mutwala era mbutaako kamu ku kamu abantu ne bagamba nti Beni simanyanga abiri bye mwali muzannya mwali era nabirese temugenda kuna era
baba chita delete oba bichi oba download nabudelete nze. I don't want to know. I don't care. Netwagala mirembe jiddewo. Emirembe gye mbadengezaako nzijeyo ekyapa nkiba wange nduli yajja abanjanika luli lesu kati na manje enkoko manje enkoko emboga byonna bye yali abimpe. Nawe oyagala banja kibusiza. Kati kibe kyetagisa manje enkoko yandire ebintu bimeka. Yagenda ngemanju mukayu n'agenda n'apama naye manje byajja mujjeyo. Beni kubinga tubatugenze walanyo. Balimba. Tubadde twagala obwenkanya budde. Muddewo nga ne Hasani muddemu kwata video. Hasani si kyalina kye mwetaaza. Yagamba akyakwetaaza. Yakozesa engoye zange. Talina sente zigula ngoye. Nze nakwata sente bakadaama bonna abantu ebeberu be bavuma ne bangulira ebintu costumes zonna. Mama yitawo oba olina gy'olaga. Woba ozze kundaba nga banziyako interview genda. Neyanza. Twagala okkakane. Kati ensonga muziwanvuiza zigenda ku polisi manyi oba oli redo ze. Kati katulabe kale engoye zagenda okuddamu okwatiramu. Anti ye panka. Teyandize wano. Ze Hasani sina kye mwagaza. Ensonga bagenda zitwala ku polisi. Bagende. Fulfigure noonya jeno. Anoonya kunsiba kati onyumiza Hasani. Lero ashire ebintu byonto bimaliriza Beni. Nali kumanyi ngo muntu wadde. Ndi muntu wadde na kati naye mwe musinzo we yajja go wamwetondera abatamwetondera basibibwa. Nga nkumanyi go oli wadde. Na mwetondera na kati era nkya mugamba jeno nsonyiwa na kati nfulumya video every day. Ngamba jeno forgive me. Lwaki ne bano tobasonyiwa nga go. Nabasonyiwa ensonga kinzije ekyapa. Mama wange bulijjo yakina. Takijjeyo ng'olaba. Nti labyeko nange bujjo manyi lwali. Kati nze mubi. Toli mubi. Tunabanja buli kimwe enkeera ndowooza ajja kujja kunoonya ttaka lye yagirako naye ngattoze. Wali omuyisa bu zeetaaga. Na muyisa bu namugambako mbuno wanene. Yandigeze gye bamuyisa obulungi siyo gyali. Abiriyo. Abasajja kumanyiira. Soda ndi munyiivu bayitha we banjiridde amazintobye kwatako. Ye naawe olwanye. Sirwanye just busungu. Nze jjayo kyapo lyagala kikunyula kiyuza kati abakiyuza. Ebyo tebabikola man. Ente wake wange. Guli omuzigo gwange soda nakwata sente zange n'engwe zimbira. Nali mayiro omwalwana abantu ne bakuwaga ne baga Benson kuba. Gwe kyakwamanyi buli omulabodde oku. Ate kyampa kuyiga. Kuba nalaba nga kye nakola kya busiru. Era leero enswa kinkubye mukazi kuba ye musiru gonabe nkubye Hasani. Niwe bwedda mugamba bro genda kakkana vaawo. Leka binengeri gye twabikola n'omukazi. Mpo omukazi kyagala mutambule mukoleki. Kati sibimuwadde bagende ku police. Era neche ya person muisamu. Oyo kye yamanyi yamanyi. Yamanyira kunywa mwenge tumumanyi. Ate wa ku kitundu nze sekweka. Kye yamani omuvumidde mbere. Mwana soda ndi munyiva ate akozeewo ki atukoledde ki. Muze mukukulaga maanyi bifuba kuleka. Kati koloti. Ate mayigo oli munnamawulire mwe bannamawulire nabamanyira mugende ku polisi mugende bajje bankwate bansibe. Afete tugenda efe just. Ero jabba werekera ate mungambyeko mugenza wa chairman oyo chairman yankubiddeko munno wali wana bakogola kite muntu pise ku office. Muntu useyo bate muntu useyo. Muntu useyo ne wandize. Nandize ndi muntu mugomu nze gwame musanze ndi ku live ngenda kola video zange. Siwa mutukidde? Yes, ero badde ku live. Kati nze ate omumanyi ndi mukakkamu. Ndi musungu wavunyo soda. Neno interview nkoze ensobi. No bentu wali twagala weyogereka abantu abandi kusalidde omusango bafune side yo. Bonga baani bange. Ngaba goberezi babawagizi babakwagala ennyo. Omuli bakadaama. Nze mbawe ekitiibwa abawagizi mbagala nnyo naye okudda nze mumanyirire wake wange pannange soda naye naawe mwennyini oli muntu mukulu. Ogendo wali wani nkubidde simuno ngamba jango wa chairman. Bene olala ngenda kukubira leero. Tokiddangamu ekyo nyize. Nze bwe tebabikola. Gojjota ne kamera n'ontunuza mu kamera. Kwate bakunsanga nnaaba. Era nandi kuminkira. Bene nkusaba olala bwe nnaaba. Gwa wazaba abantu soda obawaze. Soda waza abantu abo okumanyira okutuka okunkakanyirako. Mubikakkanyiza. Ate otya nze Hasani sikyamusonyiwa. Ekyapa okiba wakati mugende ku police. Bera ku side yaabwe. Kale nembeeta battalion. Tovawa. Munja genda bansibe bajja kunzija y'abantu baabo ze nyina abawala genda olabe Bene banjagala abalwenaddamu okwetaaga ojje nze no wandibadde ku polisi yawa newe ba GPS simanya CAPS simanya GPS nayo polisi simanyi nandize nanditambudde nenzija GPS nali manyo banga ba tracking babiki simanyi nze saasoma okusoma kwa kutono oba GPS oba SFC byonna soda ndi munyivu bayitha we sidoke nange bigambo bimpeddeko kuno kuba nawe olina ensonga lwaki oba olina okunyiga
Nenjagala obukakamu bubeewo side zombi n'obwenkanya bufunike. Siganyi obukakamu bugenda kubaawo n'obwenkanya bufunike, nze sikiganyi. Naye omuntu gwe nanyini kyapa ajja kikime muntu kati Hasani waaki. By the way that guy temwina muwanyo gundi kuba ayinza obba yeetaaga na kumanyikwa. Naye ebizibu ng'olina bingi mu mukwano be. Ate mukwano oba afiirako ekintu kuba jjo tuwulira omukazi mu byayogera akulangira jjojo. Ndiye sinayagala jjojo. Era jjojo era ne interview yasembayo namwogera. Ne Tina mpulira Tina. Ayo Tina 256 mukwano gwange. In fact is my sister. Nze jjojo ye mukazi gwe nali njagala n'obulamu bwe bwonna. Nebigwawo. Ate oyo wadda. Ensonga ez'abimalawo ze zinono zayogeddeko mbu amaanyi manafu avumbeera. Ate nkube buloka. Ze sikuba buloka nti amaanyi manafu ndi ate nkube buloka 1000. Amaanyi g'ekisajja mbu yingini evumbeera mu buto. Ni motoka. Nti nvumbeere nze siri motoka. By the way nze soda. Nze togenda kuba nange mbusima sex wa kamyamberege buli kaseera. Waba yali agala sex yamufuna nze siri sex machine. Buli kaseera ntujjo. Eza kyayogedde ki okuba kamu. Ate kamu ng'ofuna obubiri ofuna miliyoni. Oba kamu oba bubiri ewuwo sex wampiga. Kuba yo kamu ekaba kaganyo. Gwe kyowa osula n'omukazi aba sex. Omukazi wo olina okusula naye oba sex oba si sex kigwe. Kitegeeza kyalingawo kituufu nga gwe kubira kamu ne wewe. Golooza buli woba ng'oli mufumo ng'olina omukazi. Tekitegeeza mumuyina kuba na sex buli kaseera no way. Oba oli yali yabyagala. Kati yafuna amwagala. Nze siri machine nti buli kaseera kunkozesa siri robot. Oba tufuna akadagala Benson. Njagala ensonga zino funa omukazi gw'ona atebenkera tufuna akadagala. Kati nze soda olwakuba naawe oyagala kunzijjako soda nze siri sex project siri sex machine abeddagala mbabireke. Okitegeera omukazi namwagala tewali kyesaakola namuzimba mubuuze ebintu by'ayina. Ate nga naye agambe yakuzimba. Ate yanzimba. Ubwo wasibanga ku TikTok tolina budde bukola kuula bakazi. Nze neekolera soda. Neekolera ate manyikibwa sinsi yonna nze sijja kwegulumiza. Era agamba leero ejjogo lyokozesa wako omugambo obogenda genda nze mmanyikiddwa simanyi biki. Kati nze soda singa nali muntu w'abakazi nti nsomba singa nsomba. Naye saagala. Kuba okuva jjojo we yancamwa nakula. Kati manyiwa wenyino obba ne wenyi sinamba oba saagala wandekeyo. Ekyapa mbadde wiringisi kimuwa. Nobigwe. Kigwe. Period. Mudde mufuke ba mikwano mwenna basatu. Ate ekyapa ayagala kiyuza. Mudde mufuke ba mikwano mwenna basatu. Saagala. Oyo Hasani sina kye mwetaaza ate agenda kunyamba ki? Hasani ansinga ki? Mbu yakusinga omukwano ne ssente. Abeere n'omukwano essente tewali. Tayina. Oyo namuya kale waba ayina kale agende maaso ne video ze ewatali ngoye zange. Akusinga mbu n'okukazi. Nga wano nenzigalira engoye zange mu nguni mu nju. Ne bankuuma wiki namba nga bakuma ngoye kukozesa nyine lwakuba nsobola obatwala wali ne mu kirabo. Nyine ekibba ekigundi ekikesi ky'engoyi. Tewali kitaliimu nga badda wano naku 2 nakolera mu ngoyi zange ne mulika. Mbwa akusinga n'okwesa empiki. Empiki y'amanyi. Ndadda kyabakola kale afunemu ebirabo. Empiki sina kyenzaagaza nze sizannya mpiki saazannyako ku dduulu sizannya waliwo eri empiki ey'abakulu. Era ndi mukulu ate ndi muto. Eri empiki eyo mbwa akusinga okwesa. Soda temu already ate soda wani ntankudde mpola kuba ndi munyiivu. Nze ndi kyaliwo naye leero nyiizizza. Soda. Otandise nakumpita Hasani. Nedda. Omannyoko. Nze beto bingamba soda. Kozi ngoyagala ntambule nvyewo. Ben nedda. Nsobola. Ben kakkana tumalirize. Nsobola. Ben kakkana. Anti onzijjako man, byokola bya kisiru man. Tokuliriza nze soda nali nkuvumyeko. Okwesa empiki gw'okunyizizza. Toddamu kati sex omunyumya ku live byebiki byani byange. Kati Ben. Ngenda gulamu poloti. Ben, waliwo abaasanyuka ennyo ku kyano nga bagamba weebale kuba, weebale ki, abo kiki oyinza obbagamba baakungirizanga. Mwebale namwe kunsabira kuba. Nakuba naye mbegayiridde tekigenda kuddamu kubaawo era wemba nakuba Mukama ali mu ggulu yansonyiwe. Baadaye nga tumaliza Benson nga tonadduka Chumi ne Sefuko bali mu komera. What can you say nga gwe TikTok munnaabwe? Nze nganze nange bannoonya era nkimanyi sodo oyinza bbawo akafubutuka wane ne bagenda. Bagenda kunsiba. Bagenda kunsiba mulo. Ate kikusibya okyadiikuuka mu bintu bya fulfigure. Nina bu video bubiri. Lwakuba nsanze mu mbeera mbi. Kakana tukyogereko.
kuba kati ba tiktokers bano bali mukomera munda sawa za kaka Chumi annuma sefu kannuma naye sonyiwa mu mutima gwo kati nga wensazeewo mbadde nsobola okwata omuggo n'empewo enyula Asani oyo ate tewali kyeyandikoze kuba nsanze wange naye olw'okuba muli eri okula n'osonyiwa nze Asani nsobola omusonyiwa naye tosobola kunsanga n'Asani nga twogera ne Carlos mwagala wange mukosoka kyogambye kusonyiwa kituufu fulfigure abawa chance nga nawe we yagikuwa yagimpa yaŋŋamba sikozese emmindi sanitizer wiribalo kapa nangama osobola okunzannyamu okuleka ebyo munnange kinnakola nakwata video 2 zezindeetedde akabasa kyekintwaze engundi ate yakiŋŋamba nti n'emimwa gitoniye naye toseka mwamugenda n'okundeetera ebizibu bansibe nenze jeno nkwegayirira amazima ga Katonda mugulu fulfigure jeno nkwegayiridde nsonyiwa jeno sigenda kuddamu video ezo ezakoma jeno nsonyiwa sigenda mukomera nzi nkimanyi ekiriyo nkimanyi sina ssente sina wadde ekintu kyonna era ogenda kunsiba eba bayansaidde emyaka 15 muneba sefuko bayina balina kye bali yasibirako ne maama singa bamujjamu kale mbino nze ndi wiringa okugenda kuba nze nyamba ate wa sefuko bamusiba maama no wange era agenda kuba yamuwoninga tojja maaso gange ng'oleeta emberebeere ekyo kizeemu mbabuulira kyannuma naye gye nonsonyiwa wolaba vidiyo yonna ngezemu okuzannyibwa nga oba nkuzannyamu oba nga nkozi ebyo byoddamu nga nziramu ebigambo byo okuleka ng'oŋŋambye muneerinnya siddamu ddyogerako nti fulfigure ekyo nakyo nja kikola kuba erinnya nkwagala jeno oyo my mentor oyo menta wange ne pastor Bujingo enswaki be nasookeramu okunfuula kikyendi naye jeno nsonyiwa jeno omwagira ku kikyasinga okukola ekikunyumira vuma si kuvu ate omulaba akyavuma jeno kati buli muntu akula jeno gokyamulaba nga avuma abwemula naye luli yali abwemula buli kimu n'abwemula naye kakati takyabikola omwagira nga muyimbi wange nyimba mmeka olwo waliwo olwa palaso ne jeno tukyakale tudigide n'abali amule olulala era ojja nnoonya ku YouTube naye nze nkwegayiridde jeno nsonyiwa Beni tweyanziza bambi obudde bulu. Nze neyanza naye tokiddamu soda. Amazima ga Katonda mu ggulu nja kukwata bukamera bwammwe mbukasukeeri. Beni kwegayiridde. Mbabuulira. Nkumanyi oli mukaka mutoli bwa violence. Ati leero munkoze bubi nnyo ate leero kisusse. Nsonyiwa Beni. Nsonyiwa ne maama munneetondere nnyinza obutamulaba naye gwe ayinza okuwuliza. Munneetondere katusonyiwe. Naye twagala bwenkanya Beni. Bwenkanya ku ki? Gwe ng'ani soda ate goli kyeyamaani? Oli CEO, oli wa SFC, oba oli next to president. Kati Asani akubira essimu agamba ki ku bintu by'ataakola. Omuntu ajje nga atlisi kati akala akwadde mmeka. Tasobola nkimanyi. Responsible pattern. Tozinsaba. Benson kombeyo ne biri awo. Sikena kwanza ngenze soda naye. Ne mu bulungi mu bulungi naye olala at least nkubire essimu amina kanamba kabe no ngamba lero sikwato ngamba mbaku live kati obuddebo mbalundwawo bufuna obanga omugenze anti manye ekidako police bagala kyapa gye kibaluma bajje bwasani oyo talina kyali ekyo nkubuulya nze si wampi kimulungi ate mu sex kala akulemu ettaka nze sigenda kubeera okalaatula kunkalaatula buli kaseera mugongo okufumita east west entuyo ne zikutuluka nowe ebyo nze sibikola sikyali nti oba siri sex machine bw'oba owulira nga tonjagala nti nze njagala muntu anzimba by the way soda njagala muntu anzimba gwenzimba sigama nti noonya oba gy'oli asigame munafuna saagala njagala mbere at least kansoke ntuukeko somewhere mbere at least nga ndi worth oba milioni nga 5 oba 10 aho then nja funa omuntu asobola okungamba manyi mwami tukole bwe tuti kati bano basani bakyakula no bakyesasiza ne jirita tebasoagula bumweno bwa biki abo tonyumizanga naawe man Beni onyize nnyo toyanziza nnyo bana eyo Beni muwulidde ekyayogera ku nsonga eno bambi obudde abutuwadde mu kusooka obusunvu bwabaddewo naye amazina ayogerako naffe so gwagala okumanya gye binaggwera stay tuned tekako kidde obitulekere expo abe ali mabega wa tetenkanya ensonga mukama abatukuumire xpotv to the world.